Alright, ETV Uganda, World XP representing. Thank you so much for watching. Yonaje musinziro okuba nti amutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuli mu kibuga Jinja era nga jolaba wano ke katale ka Jinja akakulu nenga tugenda kubanga twogerayogerako n'abantu tuzze kumanya mbeera eya coronavirus mu Jinja bagyetegekedde batya. Atugenda kubanga tugendako mu bus park, tugendeko mu taxi park, tugendeko ne katale ke Jinja tulabe abantu b'omu Jinja akatale embeera eno bagyetegekedde batya ey'ekirwadde kino ekya coronavirus. Tugenda kubanga tutambula kubanga bwe tuba kukyuka side zeno nga boolaba bwentambula eno side zeno gyolaba side zeno we wali bus park. Okay, bus park ye Jinja. Then just beside side za wali we wali taxi park ye Jinja. Tugenda kubanga tugendawo mpola mpola tulabe embera. Tugenda kubanga tubatusako buli kimu. Thank you so much for watching. Yonaje musinziro kuba nti amutulaba amwebale nnyo amwebalire ddala. What the XP is my name, Aaron Bobo on camera. Mutweyungeko mugoberere embozi tulabe Jinja ayimiridde atya mu mbeera y'okuba nti abeetangira obulwadde bwa coronavirus. Mbagala nnyo. Alright, ETV Uganda, What the XP is my name. Thank you so much for watching. Tuli wano mu katale Jinja, tuli Jinja era nga tuli wano ku bus park. Tusanzeewo abantu nawo banaaba mu ngalo. You can see people trying to wash their hands okulaba nti batangira obulwadde buno. Ekyenjawulo ekiri wano amazzi go tegajja bulungi n'abantu akolawo ndowooza tewali nnyo ayigiriza abantu kunaaba mu ngalo bakubagamba nti mukole kino oba kiri nenga embeera bwetyo bwetambula abantu bagezaako bambi okunaaba mu ngalo bagezezzaako ekisoboka okulaba nti abanaaba mu ngalo. Abakulu we bali wano bangi nnyo abali mu nteekateeka eno tetumanyi ani akulira wano nenga ne bus park ye Jinja. If you can see around here waliwo bus weziri awo mpola mpola newankubadde abasaabaze bamuswaba tetumanyi oba bakoseddwa kirwadde kino oba kinenga tugenda kubanga tulaba embeera nga bwetambula. Well, abantu abaliwo omulaba era omuntu bwajja amanya bumanya nti alina okunaaba mu ngalo. Waliwo abakulu wano abali ku bbali balabika bavunanyizibwa kweno paako abakolera wano baddereeva tugenda kubanga twogeramuko nabo. Bataata gye baleko ssebo kale sebo ogamba otya gyendi sebo emirimu gigenda giti? Mirimu si mirungi nnyo olw'embeera eriwo ssaawa eno ekyankalanyiza ensi yonna abantu bali ku bunkenke emirimu gisanyaladde kale sijja kulimba nti mirimu mirungi. Okolera wano ku paaka wano wennyini? Okolera ku bus paaka wano nga ne driver nze ne chairman wa Costa zino za wano zigende Kampala. Bizinensi eri eti oluvannyuma lw'ekirwadde kino okubalukawo? Bizinensi zisanyaladde bantu emirimu gyonna gyesibye embeera kutwaliza wamu sennungi. Yesewo kakati ki ekiddako kuba ennaku zikyaliyo zirimu 3 mugenda kikolera muti ate nga ekirwadde kyeyongera kulanda ekitegeeza nti n'ennaku 3 ze baatuwa bayinza ozongeramu? Ekiddako kyakusooka kwogerera ku mateeka ge baatuwadde kunaaba mu ngalo kubeera ntugenda ku mateeka g'ebyobulamu ge baataddewo then tuleke tulabe ekiddako. Tetulina okusooka kwetegeeza tulabe ekiddako. Nteekateeka ki ze mutaddewo nga mmwe abawo wano ku bus park okulaba nti mutangira abayingira okuyingiza ekirwadde kino? Enteekateeka ze tulina security nkambwe nnyo tokkirizibwa kuyingira eyo wansi lwakuba mwe musanze temuli kuyingira eyo naye nammwe mwandisoose kunaabaawo ne mulyoka muyingira awo kuba wansi eyo yonna waliwo n'obwedda abagala tukuba wano tetukkiriza muntu yenna kuyingira wansi eyo nga tonaabye kyekiri wano. Mulowooza ekyokunaaba mu ngalo gwe nga chairman w'abakosta ekyokunaaba mu ngalo kimala okugyawo obulwadde buno? Tekimala naye kyekimu ekiringa ekyokusooka okwetangira kwanza kuba kati obulwadde bwonna buyonjo bwe busooka okukuuma okubeera nti wetangira obulwadde obwo. Olina kusooka kubeera muyonjo then n'olyoka obeera nti osobola obudde buno bwe tulimu nga bwogambye oli kyemani w'abakosta kosta kati emabegaka we badde etwala bbanga ki okujjula nakati njawulo ki etwala bbanga ki okujjula? Enjawulo ssaawa eno abantu tebali kutambula abantu abasinga bonna bazeeyo mu byalo kuba kati baawumuza abaana bali waka abantu abamu badde bakola mmere ya leero tebasobola kukola emirimu gisanyaladde bazzeeyo mu byalo batuta abaana mu byalo kati abantu tebali tambula era n'ezo zonna zoolaba zikola ku Kampala nga bw'oziraba paka eri
leero tezikoze zisiibye wano kale emirimu gyo gyasanyaladde tewali kirungi naye tulina okugondera embeera eriwo tusooke tulabe nti obulamu bwe businga obukulu terujja kudda ku bya ssente nga tetunaba kutegeera bulamu bunaabeera butya mu maaso. Alright, HTV Uganda embeera bwetyo bwetambula ekiri mu Jinja kyekyo bizinesi tezitambula emmotoka weeziri wano nga bwolaba abatugambye zino kosita zonna eziri wano zonna zikola Jinja zigenda Jinja naye nga bwolaba zikola Kampala Jinja Kampala ne zonna ziri awo zitudde butuuzi. Ngenda kubanga ntambulako wano mpola mpola ngenda gendako kuba boda wano batubulire bizinesi mu Jinja zitambula zitya ziri zitya kubanga ndaba nabo batudde butuuzi wano. Omukulu taata ogamba otya obulamu bubi tukwaniriza ku HTV Uganda neyanziza obulamu lwaki bubi mbeera eno eriwo y'obulwadde lwaki lwa mbeera eno eriyo lwa bulwadde ya Kolona alese Kolona wenga avuga boda kikoseza kitya kinkosa kuba customer tebutwajja gyendi buli omu antya kati buli omu atesa okutya munne kati naawe wooli awo ngamba aboono aza atya kyekyo sebo. Kati ki ekiddako ennaku zino ze baataddewo ez'okwekuuma okulaba nga tulaba embeera bw'enegenda mu maaso mwe mugyetegekedde mutya nga abavuga boda mu Jinja? Tuli mu bwewaliikirivu kubanga kati omukulembeze agenda kwogera ku ssaawa 10 tetumanyi ekiddako agenda tugamba ati agamba ebyentambula bigenda kubisalirako ddala oba kyekyo sebo. Alright, tweyanziza nnyo. Omukulu taata ogamba oti okolera wano mu Jinja? Okolera wano sebo. Emirimu gigenda gitya? Emirimu gisanyaladde tetukyafuna kasente. Okola mulimo ki wano? Ga boda nakuva ku makya sinaba kuweza 15,000. Tonaba kuweza 15,000? Sinaba. Bulijjo obudde buno weebutyo bawakola ssente mmeka? Mba nkozeewo ogumu ekitundu naye kale saa eno sinaba kuweza 15,000. Olowooza ki ekiddako gwe n'abafamire yo singa ekirwadde kino kigenda mu maaso obwekiti? Ekiddako kufa. Boda yiyo oba ovuga ya mugange? Naye kati abaana bazzeeka bali famire gyeri nyingi naye kati esente ez'okufuna okugula emmere sinaba kuzifuna. Alright, HTV Uganda, this is Jinja. That's how people embeera ebanyigiriza ekirwadde kibasazeeko embeera nga bw'ogiraba. People are not making any business. Waliwo ne mukulu wano omukulu taata. How are you? Bigenda bitya? Tugenda bulungi kubanga obulwadde ku ssente leero tukulaba otudde ku boda. Ku boda abakasoma sibalaba ensi yaguddemu nabe. Kati bakasoma bonna batudduseko bagenze mu byalo. So okuva ku makya paka kati wakavugayo bameka? Okuva ku makya nakavugayo abantu babiri ate nga pekize tuvuga za looni. Kati tumanyi gavumenti ebwengeri bwenatuyamba ku malooni gano abatubanja simanyi gavumenti bwenatuyamba. Olowooza ki ekinaddako nga mwe abakolera mu Jinja ababoda abakolera mu Jinja singa embeera egenda mu maaso bwe? Kati era ekinaddako tunasinza pulezidenti kyalaba atugambye kuba kati ye mukama waffe ye pulezidenti ow'eggwanga ngaffe abannayuganda tusobola kusalawo nga pulezidenti yasazeewo. Alright, tweyanziza nnyo. Thank you so much for watching HTV Uganda. Waliwo wano embeera etambula mu maaso mpola mpola. Buli muntu agezaako okuba nti akola. Waliwo wano ye omukulu atunda zi sprayer, there is a lot of here. Omukulu ogamba otya taata? Tewali. Gwali wano? Aneda. Okay, emirimu gigenda gitya? Gitambula bulungi. Okolera wano mu Jinja? Nkolera mu Jinja. Okola ki taata? Ndi makanika. Okay. Business etambula etya? Ekirwadde kino kikosezza tekikosezza? Kirina engeri gye kiri tukosaamuko. Nenga embeera eri etya? Embeera eri awo tuli kweraliikirira jasikale obulwadde buno buze naye tetulina kyakikolera. Okay, embeera bwetyo bweri. HTV Uganda, now we are here. This is Jinja Central Market. If you can see over there up, Jinja Central Market. Tugezaako okulaba nti twogerako n'abantu ba bulijjo batubuulire how best are they faring, embeera eri etya, obulwadde bwa coronavirus bo bayisizza butya. This is Jinja Central Market. Nengerayo omuntu eri anaaba mu ngalo. This is Jinja Central Market. I believe my camera person can try to give you a glimpse of what is there. Jinja Central Market up. Kano ke katale ke Jinja akanene bakazimba bulungi nnyo, katale kanene ddala, as you can see, but
we are seeing people washing hands there, abantu banaaba mu ngalo kulaba nti beetangira ekirwadde kino, so embeera bwetyo bweri tugenda kubanga twogerako wano anaabaliwo mpola mpola atulabe. So we're gonna be moving around. Embeera ya kunaaba mu ngalo, mbeera ya kwetaasa bulwadde buno obwa coronavirus, era nga bweri enkola ngenda soka nange naabeko wano mu ngalo, then ndyoke ndabe ekiddako, ngenda naabako wano mu ngalo ndabe ekiddako. Okay, this is the situation everywhere. You have to wash your hands, so yagala toyagala yembeera y'okunaaba mu ngalo, era n'abalala obalaba banaabakaawo mu ngalo mpola mpola. This is Jinja Central Market. People are trying to wash their hands mpola mpola, bagezaako okulaba nti batangira ekirwadde kino ekya coronavirus mpola mpola. Waliwo mukulu wali wano atali bize, tusooke twogereko naye wano mpola mpola. Ogamba otya baba? Obulamu bulungi so. Ngamba mutya? Bizinensi zigenda zitya wano mu Jinja olw'embeera y'ekirwadde kino? Bizinensi zigenda mpola mpola. Poze ekintu ekiri katale kati ebidomola bya plastic ne butapu wa plastic n'emirimu emirala gigenda mpola mpola. Gwenga gwokola mulimu ki? Nze ntunda engine zino. Esebo. Kati akatale kayimiridde katya? Akatale of course si kabi nnyo. Tugenda tukola okuba nti abamu bagenda tibakyayingira bulungi mu katale olw'ebiragiro omukulembeze w'eggwanga bye yatuwa. Olowooza embeera musinga egenda mu maaso kubanga ennaku baatuwadde 3 zaakatambulako nnaku nga 5 abantu bakaaba. Gwenga ali mu mbeera y'okusuubula, osuubira ki ekiyinza obubeerawo singa embeera yeyongera okuba? Singa weeyongerayo ewiiki emu bweti ndaba nze mba nsibawo oba oggalawo kubanga oba tuwali kigenda mu maaso. Alright, that's the situation. Waliwo wano taata akuba nga towana emirimu gyagikwasaganya mpola mpola. Muzeyi gye baleko nkankukwatireko wano emirimu gigenda gite? Emirimu gigenda bwe gityo okwebaza okwesibamu olw'ensonga amanya bampita Kambayo Sam. So omulimu gutambula gutya ogw'engatta okuva lwe balangirira ekirwadde kya coronavirus wano? Yesibyemu olw'abakasitoma okutandika obutatambula bulungi musinziira mu mbeera y'obulwadde obuliwo. Kati saawa zino embeera gye tutambuliramu si ya bulembe olw'ensonga nti kakati abantu tebakyatambula n'abakasoma tetukyabafuna okusinziira ku bulwadde obuliwo. Abantu batya okutambula okusinga okukwatibwa obulwadde okwetangira, kati abamu bagenda na mu byalo olw'okusinziira lw'embeera. So kati nga ggwe embeera eno nga bw'ogiraba singa yeyongera okgenda bw'eti ekirwadde ne kisajjuka, olowooza ki ekiddako nga ggwe akolera wano mu Jinja? Kati nze akolera wano mu Jinja mba kati si omulimu gwange guba gumaze okwonooneka n'ebyokukola mba sikyalina kuba kati ne byandibadde nkolerako ababa mu byalo abamu bakasoma bange baba bakyatambula, kati nange era kiba kiddirira kuba nti sigala mu kifo kimu nga sikyakola. Alright, ETV Uganda, that's where we are. Thank you guys for watching. Mpola mpola mwebale nnyo. Waliwo muzeeyi wano abeera wano alina bingi byakwasaganya, akola mobile money, ali ku mirimu gye naye ngenda ssaba mubuuzeeko mpola mpola. Taata ogamba otya? Amanya ssebo? Kasana Hamidu. Ogamba otya muzeeyi? Sirina buzibu bwonna. Emirimu gitambula giti? Mpola mpola bakasitoma buzemu bajja batonotono naye nga weetuli. Kakati gwe ndaba oli kubya mobile money. Embeera nga bw'obadde osindika mu nnaku endala n'okugjayo era bw'osindika kati ate balabika twebaka n'okwebaka bakasitoma batono bizinesi ziddawuni. So batuwadde mu nnaku 32 twakatambulako nga 5. Kakati mwene embeera singa ekirwadde kyeyongera ne bongera otuwaayo ennaku endala, olowooza kinaaba kitya ku sayidi yo ne wano oba bizinesi meni bano mu Jinja? Tunaaba tuli waka ng'era gavumenti yetuwa n'ekyokulya kirabika kuba ffe lw'otakoze tolya. So kati osuubira ki ekiddako? Twalabye wano mugezezaako okuteekawo abantu banaaba mu ngalo, mwebale, naye olowooza ekyokunaaba mu ngalo kimala okutangira obulwadde buno? Kiyinza obutamala kyo kyokka oba ne gavumenti erina okwongeramu amaanyi okulaba nga eggala abagwira abayingira muno n'okunyweza ensalo. Kyeyali esookerako naddala nga tenaba kuggala masomero, abava ebweru basinze tuleetera obulwadde obuzibu muno, twali tusobola obwetangira. Alright, ETV Uganda, thank you guys for watching. Tuli wano kati njagala tutambule nga tuddako mu Jinja tax park eri wali mu maaso, tugenda kubanga atuyongerayo mpola mpola. What XP is my name. Thank you guys for watching. Yonna gye musinzire okuba nti mutulaba. Aaron Bob on camera, mbaagala nnyo.